ennyumba. Mukimanyi nti tufunye abagenyi. Kirabika be bano obedda be tulindirira. Kale ka mbakkirize bajje batulamuseeko. Seyo taata, yeffe bazzukulu ba Ibulayimu, Isaaya ne Yakobo. Tulembeddwamu akabonero k'omusaalaba aka Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu. Seyo taata, tukulembeddwamu ow'emmamba era nsaba olukisa ayinzeeko mu maka go azitekodde. Musajja wa Kabaka, Wampa kitange. tuzita okukkiriza okuyingira. Weeyambe. Seyo taata, gamba ndi omwana omulenzi aleese ekita, leka ebitono bijje gye ndi ebintu bisigalewo. Kino kikoleddwa ng'akabonero akalaga nti teyiba musajja mulala aliddamu kusuula nkata mu lubyalo lwa muwala wo Nakato Pin Nakaweesi. Seyo taata, Mpulira. bayingereko mu maka go batulamuse. Musajja wa Kabaka, bakkiriza okuyingira. Temunnatuula abataka belinako obuyinza basaba muyimirire. Musajja wa Kabaka, Wampa kitange. kusaba ontegereze Ssaabasajja Kabaka owa Buganda nti mutuuse. N'eddero lyonna live Uganda. Lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe n'ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka awangale era agumbegumbe. Kapite Omusumba Mwidu atukulembere mu ssaala. Abooluganda mu Yesu mbasaba muwumbike tusabe. Ayi kitange gwataggwawo atuyambe otuuka ku lunaku luno nga tuli balamu. Bawala bange lamuseeko bagenyi. Tusanze okubalaba bassebo. Tusanze okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde bannyabo. Eradde bannyabo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Musajja wa Kabaka, nzikiriza nkwanjulira bawala bange bonna. Bawala bange bonna nga bo balaba basawo Baganda. Basawo ne bannyabo, mugamba abasawo Abaganda, kimanyi abasiramu ku mmwe mulowooza ku basawo bakinansi, omuzungu bayita ekidokitale. Naye bwe ngamba omusawo Omuganda, mba ntegeeza omuntu ajjanjaba abantu era ng'akuba empiso naye nga eggwanga lye Buganda. So abasawo ab'ekinnansi beebo abaloga ne basanira era omuzungu bayita ekidokitale. Bawala bange n'Oluganda.
Musajja wa Kabaka Wampange kampite batabani bange bajje bakulamuseeko. Okubalaba bakiseera okulaba bannyabo era batabani bange n'obuddala. Musajja wa Kabaka Wampange entakamiza wayise nayo Seyo taata mpulira. entakamiza nayise nayo eri ku mutwe nga mambwa. N'olw'ensonga eyo bikulira Mika 2:10. Seyo taata Mpulira. Mika 2:10 egamba nti kale musike mugende kubanga wano si kiwummulo kyammwe. N'olw'ensonga eyo mukolenga ekyawandiikibwa bwe kigamba. Seyo taata Mpulira. ensonga endeese mu maaso go efaanaganira ddala n'ey'omuwala ono. Ensonga yaffe etambulira ku buwangwa ennono era etambulira ku bwakabaka bwa Katonda. Naye taata Mpulira. ensonga yaffe badira opasenga era tuli bagenyi basenga mu maka gano. N'olw'ensonga eyo kapite mwannyinaze atukakase oba ddala abamanyi. Otya nno mwana wa maama. Ntyo mwana wa taata. Abaye bali batya mwana wa maama. Mwana wa taata. Wali mwana wa Abeeno bali bulungi. Bali batya abeeyo mwana wa taata. mwana wa maama Wangi mwana wa taata. n'abeeno bali bulungi. Mwannyinaze Wangi mwannyinaze. abantu bonna abazze obamanyi. Mwannyinaze. Wangi mwannyinaze. Abantu abo bonna abazze nabawulirako. Mwannyinaze Wangi mwannyinaze. ogambe nti abantu bonna abazze bawulirako. Bonna obamanyi ddala oba. Mwana wa taata. Wangi mwana wa maama. Abantu abo bonna abazze mbamanyi naye ninamu gwensinga okumanya bamulekeddeko bwolekezi. Mwannyinaze Wangi mwannyinaze. singa nkuwa olukusa otulage omuntu gw'osinga okumanya onaamutulaga. Mwana wa taata. Wangi mwana wa maama. Neegombera nkyala nomubalaga naye obuzibu bw'amaaso gano tegalaba galiko ekibi. So taata Wangi nzikiriza saba olukusa ntuukeko ewasenga muwonye ekifo ekimuli ku maaso kubanga gabiriza enzazirina. musajja wa Kabaka Wampa kisange olukusa ndukuwadde. tweyanze. Senga bwagala tukuyiza omwana nakato dapiri nakaweesi n'empisa ennungi. Mpisa nnungi nnyo nti nno n'otanga ensi yonna egimalayo nosaasanga matwala okugjako wano era nkuwagaliriza okusaba osiime. Mwannyinaze Wangi mwannyinaze. kati olaba otya. Mwana wa taata. Wangi mwana wa maama. Kati ndaba bulungi. N'olw'ensonga eyo tusaba otulage oyo omuntu gw'osinga okumanya. Tulia. Tulia. Bamaama basemba bakojja abooluganda bako n'ab'emikwano ono omwami waffe lwamulange nakatuga Mwannyinaze mwannyinaze. omuvubuka gw'olonze nga mulungi alabika alinamu kasente.
musajja wa kabaka wampa kikyanga nsaba ombikkulire entumbwe y'omutaba. Seyo taata Mpulira. erinnya lya muto wange ono ye Kaaya Isaac mutabani w'omusajja Sematimba Douglas muzzukulu wa Kiyega Nelson ava mu nnyumba ya Sematimba Douglas ava mu luggya lwa Kiyega Nelson. Muto wange ono Kaaya Isaac musajja muganda era yeddira emmamba akabbira omugulu. Ku ludda olwa maama muto wange ono Kaaya mutabani w'omukyala Nakakembo Debora eyeddira endo. N'olw'ensonga eyo banyimaze kusaba ogabule omutaba. Basolo ne bannyabo kino tebali mu kukola kyetuyita kattamukago. Edda kattamukago yakolerwanga bwe bati. Senga ow'omwana omuwala yakwatanga emmwanyi n'azifumbako n'ateekamu tutunya otutinitini olumala emmwanyi n'azikaza. Olwamalaawo n'azitwalira taata n'omuko. Taata neyeesala mu kibatu n'omuko neyeesala mu kibatu. Zino emmwanyi bombi ne bakwata mu kibbo ne baggyamu emmwanyi ne bayisa ku musaayi gwabwe buli omu era ne bazituusaganya ne bazirya. Naye ennaku zino eno okusinza nti waliyo ebirwadde bingi abantu bye balina omuli siriimu oba akawuka ka mukenenya omuzingo ke bayita HIV/AIDS. Tekyaki ebyo tetukyabikola era tukola kati bwe bati. Singa akwata emmwanyi n'ateekamu otunya otutini n'azifumba n'azikaza omala n'aleeta n'aziteeka mu kibbo. Wakati ka kiseera kakattamukago omwana omulenzi n'akwatamu mu kibbo n'emikono ebiri n'aggyamu emmwanyi nga ennamba simbi kubanga omuwendo nga mulungi. Emmwanyi tezinabbeera mu 1, 3, 5, 7 kwena ezo ennamba za kisiraamu. Omuzungu agamba emmwanyi tezinabbeera odi omwana omulenzi zaafunamu zinabbeera even. Ne taata n'akwatamu n'omukono ogumu n'aggyamu. Taata ateeka mu mukono ogwa kkono, omukono ateeka emmwanyi zonna zalina mu mukono ogwa ddyo. Olumala ne bazituusaganya ne balya. So taata Mpulira. muto wange ono Kaaya Isaac alinayo kakusaba. Kale katuule ku ddoboozi lye. Sibo taata Mpulira. saba kasoda. Kasoda ke kaki? Oyagala Fanta, Novida, Sprite, kitoyagala? So taata Mpulira. ekigambo soda kikolebwa ennyukuta nnya. Esooka sa etegeeza sooka, eddako o etegeeza oleete, eyokusatu da etegeeza dani, esemba a etegeeza andabeko. Ekigambo ne kiba sooka oleete dani andabeko. N'olw'ensonga eyo balinaze okusaba oleete dalingi alabe ku mwagalwa. Musajja wa Kabaka nsaba onsikirize ku
mpulire entumo y'omwana ono omuwala. Amannya g'omugole omuwala ye Nakato Daphne Nakaweesi, muwala w'omwami Kakooza Julius, muzzukulu w'omwami Kaweesi Daniel, ava mu nnyumba y'omwami Kakooza Julius, ava mu ludda lw'omwami Kaweesi Daniel, mukazi muganda eyeddira ente akabbiro ngaali ku ludda olw'amaama, muwala w'omukazi w'omukyala Nakanjako Shiva eyeddira enkima akabbiro ka Mukuukulu. Musajja wa Kabaka, wano mu Buganda omutwalo gwe guwasa omwana omuwala, naye oba wayise nago kusaba oguleeta. Seyo taata, mpulira kimanyi nti wano mu Buganda omutwalo gwe guwasa omwana omuwala, naye taata mpulira wano mu Buganda awali omutwalo gwe bawa omukyala, era nsaba muto wange ono kaayali abangu kwewera. Dada Mpulira kuno omutwalo kuwansa neyanza nnyo mukyala. Musajja wa Kabaka, Wampa kisange. wayiseyo n'abannyina abalungi. Seyo taata, Mpulira nayiseyo n'abannyina abalungi era nsaba bakulamuseeko. Owomukwano gwo Kaya Isaac akutumidde nnyo era agambye nti onyirira nnyo, osingadde munyenye oyana omulisa nnyo era agambye nti tukuwe kano akalabo akamuli akalweru akalaga omukwano eri mmwe era akalaga nti omukwano gwammwe tegusaanawo. Musajja wa Kabaka, musajja wa Kabaka, Wampa kisange. olujja luno tutunda abaana ba buwala, naye oba wayiseyo n'ebirabo kusaba obuleeta.
So taata mpulira byonna ebintu byaba mu maaso go tubikuwadde na mutima mwagazi so sigwakko era byonna bibyo. nebaza nnyo musajja wa kabaka. Musajja wa kabaka wampa kitange byonna byogedde tubiwulidde naye abataka bano tebakumanyi n'olw'ensonga eyo kusaba weeyanjule gye bali. ow'ekitiibwa mpulira erinnya yange nze Binayisa Benjamin Fred ndi mutabani wa Binayisa Fred muzzukulu wa Lubinga Alfred nva mu nnyumba ya Binayisa Fred nva mu luggya ba Lubinga Alfred ndi musajja muganda eyeddira emmamba akabiro muguya. Ku ludda olwa maama ndi mutabani w'omukyala Nakirunda Rebeka eyeddira enkima akabiro mu Kuukulu. mu kaseera kano katugende mu ggotto oba empeta. Batabani mujje mujjewo ebirabo. Abatabani mujje mujjewo ebirabo. Mukwano gwange Daphne teekako empeta eno okulaga nti nkwagala nnyo. Mutabani mutabani wangi taata muwala wange Nakato Daphne Nakaweesi alinayo obulamu bwe yakuyiriza era ssaawa zino kabukuwe. Mukwano gwange Isaac nkuleeteddeyo buno obulabu obwemmanyi bw'osinga okwagala ogirenga olyako ebiseera bye siriiwo. Ngera byonna biwedde kampite omusumba Binayisa atukulembere osaala eggalawo omukolo. Ataka ffenna tweyombeeke tusabe. Ayi Mukama Katonda waffe tukweyanza nti nno otusobozesezza okutuuka ku kano akaseera kano. Tusaba otukuume era okuume abagole. Tubasabira obawe emikisa mu nsi gye banaabeeramu ey'omukwano gwabwe ogukutagwawo. Mu linnya lya Yesu Kristo lye tusabiddemu ekisa Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu eky'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amen. Mommy, yeah, Ancoroni. Baby say Ancoroni, you too say. DJ. Ladies and gentlemen, dear parents, our guests of honor, and everyone who is here. The advantage of being in the Primary 7 English Department 2024 as us the children is we've learned how to wrap gifts using banana fibers. So maybe when it's time for any party and someone needs gifts, we can't waste our money going to buy wrapping papers, we just get banana fibers. And the advantage to me and him is when we grow up, looking for jobs will be less
because now at least we have that skill of being masters of ceremonies, who all MCs. And the other thing, the advantage to all of us is we've learned some culture during our practice, and now at least we know the words to use, like in an introduction ceremony, when the children are coming to greet the guests, they don't have to say amanya, because a person, if you are one, even if you are many, you can't have amanya, you have elinya. Allah and Ssaabasajja Kabaka wa Buganda are the only people who have amanya, because Ssaabasajja Kabaka has 73 names and Allah has 99 names. Thank you.